Abatunudde ebikalu kubaddeko ssentebe wa disitulikiti Joseph Kalungi, omumyuka we Jamiru Miwanda, ow'ebyensimbi Ddungu Tabula akulira abakozi Juliet Najjumba, yinginiya wa disitulikiti Elias Jjuuko ko n'abakungu ba disitulikiti abalala 5. Abakungu bano batuuse ku luguudo oluva e Kairikiti okudda e Kako basanze tractor gye babadde bazze okutongoza n'omugoba waayo nga bokka be bali mu kifo kino. Wabula bano tekibalobedde kugenda mu maaso na kutongoza nteekateeka yaabwe, era bano akulira abakozi Najjumba wasinzidde n'ategeeza ng'ebimotoka ebyabaweereddwa bigenda okuyamba ekinene nnyo mu kukola enguudo mu buli kanyomero. Tudde ku luguudo luno era nsuubira omulimu ogunaakolwa mu nguudo zaffe zino zonna ez'Amasaka gujja kuba mulungi. Ssentebe wa disitulikiti Joseph Kalungi yasuubizza nga bw'agenda okukola kyonna ekisoboka okulaba nga buli awali obwetaavu mu by'enguudo batuukawo era ng'enguudo ezisoba mu 15 zigenda okukolebwa mu mwaka gw'ebyensimbi guno. Tutandikidde ku luno oluguudo oluva e Kasaana ne Kasaana okwambuka ebitula binaayisa okwambuka ku Lutikko e Kako ate n'okuyisaawo. Bano babadde bakyali awo ate abamu ku batuuze ne babalumba nga baagala bannyonnyole lwaki bayisizza oluguudo mu mpaanyi z'ebibanja byabwe nga tebamaze kubalirira. Ebibanja byaffe babisimbamu ne bayingira ne badda nga tebalina n'omu tebalabye nti obaoba. Beerayiridde nga bwe bagenda waakiri okuyiba omusaayi naye ng'oluguudo luno teruyise mu bibanja byabwe awatali kubalirira. Tujja kusaba tulagira because bino ebibanja byaffe byabajjajjaffe tebajja kuteekako oluguudo lusinga we lubadde nga tebalabye okujjako nga baagala kuyiwa musaayi. Mu ngeri y'emu Meya w'ekibuga ky'Entebbe Vincent Kayanja Dipo wamu ne bakansala ba municipal batongozezza ekyuma ky'amaanyi g'enjuba okusobola okuyambako ku ddwaliro ly'Entebbe mu maternity wamu ne mu Sweta. Ekyuma kino kiwemmesa obukadde bw'ensimbi za Uganda 9 era nga kigenda kuyambako okukendeeza ku ssente ezibadde zigenda mu masannyalaze wamu n'okutaasa ku basawo nga bakola ku balwadde nga amasannyalaze gavuddeko. Bano era balongoosezza ne firiigi z'eggwanika ezibadde zaafedda ng'eggwanika terikyakola era ng'abafu abatalina baabwe basusse okuwunyira mu ddwaliro lino. Kuva lwe twafuna solar lighting mu maternity embeera ddala yalongooka kubanga kati amasannyalaze bwe gavaako nga sola etambula butambuzi gati tewaliwo na kubonaabona. Jacinta Bwanika ne Kigongo Ssebalamu be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.